Abadde vaawo mpitewo ku kyalo n'ava ekiri mu munisipali y'Enjeru mu disitulikiti ey'e Buyukwe ng'ono abadde wakati wa minisita omubeezi mu ofiisi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga era omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Buyukwe Honorable Diana Mutasingwa bw'abadde awaanyisiganya ebisongovu n'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno Hajjat Hawa Namugenyi Ndege ng'entabwe evudde ku RDC Hawa okukwatibwa lubona ng'akuuma bawannyondo ba kkooti abadde bagenze okumenya ennyumba y'abamulekwa b'omugenzi Simon Peter Kasikisa. House. Why are you breaking it? Why are you breaking it? Why are you breaking somebody's house? The president was on TV last week on Sunday. I have been calling you, not picking my calls. Kino kiddiridde bamulekwa okukubira minisita Mutasingwa essimu ne bamutegeeza ku bibadde bigenda mu maaso nga naye asitukiddemu n'ayolekera ku kyalo n'ava okulaba ogubadde wabula kimubuuseeko okusanga RDC Ndege n'abasirikale b'eggye lya UPDF nga bakuuma abavubuka abadde bakoona ennyumba ng'olutalo lw'ebigambo wano we lutandikidde. Kyakoze ayina kisasulira. Ekyokubiri tumusanze red handed. Tebangambye bugambi ku street. Nyimiridde wano nendaba RDC ng'ayimiridde nga bakuba ennyumba y'omuntu. Ajawa obuyinza n'amaanyi okwata ennyumba z'abantu n'azikuba wansi. Tuyimiriza omukolo ne tuddukawo ne tutuuka ku ground ne tusisinkana RDC nga ali ku witness nga agamba nti ye kyalikola kye kituufu takwatwako naye nga ddala twebere ddala nti kyakola kimenya mateeka kubanga RDC n'omubaka wa pulezidenti tateekeddwa kubaawo ng'ate awagira ekikolwa ekikyamu. Minisita Mutasingwa yegattiddwako mmeeya wa Lugazi municipality ya Sinikyaze ne bavumirira ekya RDC okukozesa obubi ofiisi ye ng'ate President Museveni yayise ekiragiro ekiyimiriza okugoba abantu ku ttaka nga minisita Mutasingwa ategeezezza nti bino abadde abiwulira mu ŋŋambo nti RDC Ndege aliko ensonga z'amala yekka omuli okugabanya ettaka ly'abantu n'okubaggyako ensimbi. Gw'olina okuba ng'oli mubaka wa pulezidenti osobola okujja n'onyigiriza abantu ba bulijjo mu Buyukwe. Tubadde tusirise. Oyo leeta poliisi mutwalo ono ajja kubyogera mu I'm the president of this municipality. I'm the owner of this municipality. How can you come and start demolishing somebody's house? No. Bino bakira bigenda mu maaso nga ye RDC Ndege agezaako okwebalama kamera zaffe nga abamu ku bavubuka abadde bamenya ennyumba bakwatiddwa. Nkubira amasimu gange tokwata. Olw'okuba wajja mu Buyukwe kuppa. No. You are greedy. This is not your district. This is not your district. You are collapsing. How can you come on my territory? Akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Dama Nicholas agamba nti nabo balabidde awo ng'abasirikale bazingako amaka gano olwo bakanyama ne batandika okumenya ennyumba. Naye badde njagala kuyogera naye bano babadde RDC abadde kalisi abadde mukambwe nnyo nze tosobola kuyogera bagamba mugambe toyongera ku ekintu kino toyogera kino kati nze tosobola kuyogera. RDC Hawa Ndege akwatiddwa ne banne abalala ne babalagira okugenda ku poliisi y'Enjeru bakole statement kyokka wakati mu kkubo RDC akoze olukujjukujju ne yeesimatula ku basirikale n'adduka nga minisita Mutasingwa agezezzaako okumukiika emmotoka ekireeseewo ensasage nga n'abayizi bavudde mu bibiina bajje beerabire ku lutalo luno kyokka nga RDC akalambidde tagenda kukola statement. Kaweesa Po yakusatidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.